Dubai muliro gwennyini anti Bannayuganda batika nnyonyi ku nnyonyi nga bwe babakomyawo mu ggwanga erya Uganda. Abantu bangi bazze beebuuza ki ekigobeseza Bannayuganda mu kibuga ky'e Dubai. Nze nsuubira nti si Bannayuganda bokka wabula even other nationalities nga waliwo ensonga ezitannaba kuba nga zigonjoolwa wakati wa migrants teekako n'abo abakungu ab'omu kibuga ky'e Dubai. Abantu nga abatalina biwandiiko bituufu nga wayingira ekibuga kya Dubai bagenda kubanga bakutikka, abatalina biwandiiko omuli passports omuli working permits n'ebintu ebirala bagenda kubanga batikkibwa. Eri bannyinaffe abatunda akaboozi ku makubo abo kuva dda nga babagobawo dda era nga babakwata buli asangibwa bamuggalira oba ne bamutikka n'abeera nga adda. Abali mu overstay bagenda kubanga nabo batikkibwa. Zeze nnyonyi z'olaba ku kisaawe kyaffe ekye Uganda ezeetala buli ddakiika. Bannayuganda bafuluma ennyonyi okufaako obufi. Abalenzi n'abawala bafuluma kirindi ku kirindi bafuluma okuva mu nnyonyi nga bwe bayingira eggwanga lya Uganda. Abasinga obwedda mugamba nti bandibanga abawalabu bakooye Abannayuganda okubanga bakolera eyo. Ekyo si kituufu kubanga tukimanyi nti nno Bannayuganda bangi abakyaliyo mu kibuga ekya Dubai nga bawangaliddeyo ate era nga bakyakola olw'ensonga bayina ebibakwatako, bayina identification entuufu ebakkiriza okubeera mu ekyo ekibuga. So obanga oli omu ku abo abatalina biwandiiko oba abamenyi b'amateeka oba abazze bakolaakola ebintu ebitakkirizibwa mu kibuga ekya Dubai ogenda kubanga okomezebwawo ku butaka. Yenze Shila Adita mwebale nnyo mmwe mwenna abanfollowingidde ebbanga abasubscribinga ku YouTube channel yange mwakola ekintu kirungi nnyo. Ate n'abasubscribinga jangu otusangeyo ekigambo weekiri subscribe kwata ku notification bell nga buli video yonna yonna gye nteeka kuno ekutuukako bulungi nnyo. Igwe ngaali ku kakiiko kaffe nga committee member ku YouTube channel yaffe eno kikkakatako okukomentinga. Bw'okomentinga tumanye endowooza yo kyekisooka. Ekyokubiri komenti yeeyo ebeera kyakulabibwako eri abantu abalala bonna abalaba video. Ate era nga komenti yo esobola okuyamba oyo abadde tayagala kulaba video n'asoma komenti yo n'agetinga interested okubanga agibikula video alabe ki ekirimu. Naye ate nga mbakuutira nga mbagamba nti tokoma ku ekyo kyokka, laba video. Abandaba ku Facebook mbagala nnyo, ku TikTok mwebale nnyo, Instagram mwebale nnyo, abankubirako ku Snapchat nammwe mwebalire nnyo ddala. Ate nga mbagamba gyendi ne ku party mood, mujje tugende ku party mood. Eyo nno ogulawo account n'okola content n'obeera nga osasulwa ssente ngaffe we tukikola. Mujje mubeere nga mutwegatako. Tugenda kubanga tuteekayoko obutambi bwa Bannayuganda bannaffe abali mu kibuga ekya Dubai nga balaajana bagezaako okutegeeza ki ekigenda mu maaso nga bategeeza abantu bonna babeere nga beesega olubabo. Katugende kumwobwa obutambi ate era tubeere nga tukomawo. Ntuuse mu room Albaraha mu rumu yange buli muntu bamututte. Nze mbadde ku mulimu muvaayo kiro. Buli mwana gwensa basanze mu rumu bamututte. Ojja akazimbe ke mbadde kabaddeko obuyembe. Poliisi ezze netwala buli muntu buli rumu bakutudde, buli baana babatutte bayodde baasi bbiri. Kati woba olina mukwano gwo abadde asula ku Albaraha ku kazimbye build 6 bannange mukubireko omubuuze bwaba jali online ku lwensonga nza rumu yange buli mwana abadde mu rumu bamututte. Buli mwana rumu nkalu, buli rumu gye mulaba wano kutandikira ku eno zino flow yonna babatutte. Buli laba flow olaba kati bali mu kugala enzigi baziggala. Banange buli baana babatutte. Bwoba omanyi omwana mukwano gwa sula kwa Albaraha banange muteereko message. Oba olina mukwano gwa sula kwa Albaraha poliisi ezze netwala akazimbe kalamba. Nga bwe mulabaawo ekyo kye kyabadde mu fridge mulaalo olunaku lw'eggulu. Ngamba mmwe abaana abawangalira mu Dubai bannange buba musobola musigaleeko ewaka naddala nga tolina bikwogerako, nga tolina mpapula nkusaba sigale ewaka. Abasajja bakwata mwewale ebifo ebyolukale okuli taxi. Simanya mugenda kwenjera ne mulinnya taxi bagikebera ne mu butu ne bakeberamu. Ezo zo bus olunaku lw'eggulu mu Albaraha batutte RTA bus neryoka ekwata Bannayuganda okuli abaddugavu Bannakenya buli kimu babangali
abantu nga 50 bonna essaawa eno bateekawo amnesty basobola jongeramu ne weeks 2 mukyalisa ebijanjala mpiso temwagala kuddayo kyokka mwenjeera mulinga bye bawanda eddusu mu bigere so bannayuganda bambi mbasaba musigale waka otherwise bagenda kubakwata ate bakukwata tebagenda kufulumya bagenda kukusiba ebbanga lyotamanyi na kumanya so kiyamba gwe nga boolabaawo nga bali mu kukwata bannayuganda babakubisa masanyalaze buno omuntu bwabasanyalaze ne bodduka otya bakukwata you either go nofuna amnesty nofuluma nga bwe bakikuwa oba okkiriza ne bakukwata essaawa eno n'emunju mwennyini mu mwekukumye bakusangamu mbusimanya kana kazimbe kaliko okutunda omwenge bagenda kubakwata banoonya ebintu bibiri okutwaliza wamu atalina visa naawe atunda omwenge so n'aba ice babakutteko so gwe munnayuganda ng'okyagala okukola ng'oli mukali wali beera mugezi obeere ku mulimu otherwise bino byakaaye Dubai oba ibajagala ng'olina visa mwabatalina visa mukwano kaweddemu nga mwenjeera mwenjeere simanya ngenze kulaba boyfriend kumpicha mukatanda bagenda kusanga mukatanda nga weepicha mwana wa mama bagenda kukukwata bagenda kuzaayo Kampala mumanye nako eyabaleeta n'abali mukalu wali bano bakola n'ekisinziira weeyisiza otya yemwe mumenya amateeka yemwe munywa omwenge yemwe musala ebitaala ng'ente kwegaba Bannayuganda kusingira ddala babeekokkola kyobala nga ne visa zammwe tezikyafuluma lwakuba muyina agayisa agabi mukwata ebizimbe by'abantu ne mubiteekako obuyembe ne mubeera omwo ne mukuba omuziki ku makya kawungeezi ne munemesa abantu okwebaka ne baba complainingako essaawa eno complain z'Abannayuganda zenkanankana ne z'Abanigeria kyobala nga bakwata Omunnayuganda bakutwalira direct ku police n'oba oyina ebikwogerako basooka kwekkenneenya bannange mweddeko bw'obanga bava ku kyalo ekyewammwe n'amasagali kujja kukuba kyeyo manye ennaku yo siganye kali wali teyeewalika naye ate temubeera basiru nnyo kukisussa mmwe munywa omwenge mmwe mukola obw'abamalaaya yemmwe mubba abantu yemmwe mutava mu disco yemmwe kwegamba buli muze mubi kati guli ku Bannayuganda kyova olabanga ne visa zammwe kati zifu era oba tolina employment mukwano gasobola giteekamu visa ogirindira emyaka ng'ebiri emabega otherwise kabaweddemu dda mugenda mukyasiruwala buli Munnayuganda wenna wooli ng'olina mukwano gwe abeera mu naifu abeera mu Deira abeera mu Baniasa abeera Almutina abeera Aluriga abeera Alubalaha Friji Mulaalo Aluriga beerawo ng'okimanyi bw'omukubira essimu nga takwata kubira abeewaabwe bamuteereko emmere ebintu bitabuse essaawa eno wenkoledde vidiyo eno bava Mutina bakubye ekizimbe ekiyitibwa B13 mwena mukimanyi bakikubye batutte bases mikwano gyaffe abamu bwe tubadde nabo mu zi videos embadde nga mulaba ezitambula kantule kati buli Munnayuganda akimanyi nti olina ID nga zino ezange ng'eyange gye nnina manyi olina partnership manyi olina freelancer beerawo nga kampuni eri ku ID eyo ogimanyi ng'ogimanyi ng'omanyi nebyekola n'egyeri bw'oba n'ekisiraani bajja nakusaba ne uniform nno ng'ogyambadde ya kampuni eyo teeka waaga abasajja bakambwe lino lyato lya Nuwa amataba gazze ani asigalawo ng'amataba gamaze okuyita byenkugamba bya ddala abantu bakyava mu mayumba abantu batya okutambula Dubai etabuse mwali abantu emitwalo 6 bali mu overstay babawadde amnesty mufulumyeko 10 kati bagenda bafulumya kumpa twala genda byampaka kati teri kusaaga teri kulanga kulala nkugambye video eddako erukyapa solo gikolera Kampala byekugamba bya ddala oba olina ID eyange ya myaka edi neya partnership yakunnyonnyola ojja kakasa nti n'embuzi eri emmwanyi kati bakadama basanyufu bagamba era ffe tukola munda abali wabweru mutusinga tetulina kitubasinga bamami mu abasinze bakadama baali batwala off tebakyatwala off watika obusajja buli kali ne naffe ssebo tulemeddewo olaba twayita mu covid ne bino bijja kuggwa bijja tulekawo inshallah musiibe bulungi ngewuuyaawo
abasajja batika ennyonyi y'abantu ebikumi ebyo kasita pilot atunula bati ava bukoko piti pilot ng'agenda okufuka n'atunulamu bati n'alaba nga mubulako abantu 7 ng'akuba essimu afande Dubai police yes mubulamu abantu 7 ti okay wait there nga batekako kitaala ng'eyita mu fridge mulalo baba bakusanga ova ku faazi okute manyambu bakutumya ennyanya manya gye waleese ezitengedde ogenze ku faazi yeeri ewala wa genda batukozesa kujjuza nnyonyi kati okusanga ng'otambula ekiro oli muddugavu katonda wange toyogera kigambo kyonna gende wammwe onangambye nimba kakana toyomba nimba relax bera wowulira ekikonkona ojja kutugamba nga nkyali ku live eno batandikira gundi sharuja yawedde bali Dubai bakuba buli kazimbe kumeka kulo mukaaga walawe bakubaawo mu fridge mugundi munayifu enekye obwo bwe butambi bw'Abannayuganda abali mu kibuga ekya Dubai era nga gye babadde bawangalira gye bakolera emirimu gyabwe nga bagezaako okulajana teekako n'okukubiriza abantu abalala bonna ate era n'okulabula abo bonna ababadde tebamanyi ku nsonga zino nga babagamba nti nno bannamateeka bagenda nyumba ku nyumba nga balawunayo abantu abo bonna abali mwezi ennyumba mu bumenyi bw'amateeka ate era nga wano tubakubira omulanga nti woba oli eyo gezaako okulaba nti nno toyingira bintu bimenya amateeka kyekisooka ekyokubiri gezaako okulaba nti nno ofuna ebikwatako identification y'obwengo omuntu nga bw'onoobeera mu ggwanga erya Uganda ng'olina passport olina driving permit olina national ID olina birth certificate byebyo ebintu bye twogerako ebi-identifying omuntu nti ono yaani ono ye Shila kati ng'olina oteekawo ebyo ebiraga abantu nti yeggwe Shila temukeera ku makya kukuba bicupuli Bannayuganda bangi nnyo bayingidde emize emikyamu abamu ku bo nga batandise okukuba ebicupuli bakuba ebicupuli bya passport bakuba ebicupuli bya national ID bakuba ebicupuli bya working permit so bagenda kubanga bakukwata bakuteeke mu mbuga z'amateeka totandika otukabirira bannange mutuyambe bannange munyambe naye nga luli you had a chance okutereeza ebintu bino byonna you had a chance okgenda ne weewandiisa gavumenti nekumanya nti gy'oli you had a chance okufuna working permit oleme kubeera muntu aransinga oburansinzi odduka eno odduka eri bamaze bakukutte tolina bikukwatako passport yaggwako toyagala kudda Uganda girenewinga oba toyagala kgenda ku embassy ya Uganda kurenewinga passport working permit yo yaggwako oganye girenewinga oganye okufuna empapula ezikukkiriza okubeereyo mu mateeka amatuufu bagenda kubanga bakukwata tubakubirira nnyo omulanga ne tubagamba mwewale ebintu ebimenya amateeka Bannayuganda omuze gw'okukusa enjaga mungi nnyo era nga mu nsi ez'enjawulo mu bibuga ebyenjawulo Uganda kati nsi yakusatu tuli ranked ku nsi yakusatu mu kukusa enjaga okukozesa ebiragalalagala ebitali birungi okwenyigira mu mize gy'obubbi Abannayuganda mwenyigira mize gy'obubbi obutambi bulabika Abannayuganda mwenyigira mize gy'obufere Abannayuganda mwenyigidde mize gy'okutta Abannayuganda mwenyigidde mize gye mwali temuyina bamalaya bafuuse bamalaya abakola kiganga ebyokubba nabo bangi nnyo ku sayidi y'abalenzi tubasaba ebintu ebyo mubireke kubanga gye mukoma okubikola ate ffe be muleetera obuzibu ne muvaayo mwagala kubayamba ffe abagenda okuba embeegulo bazadde bamwe mugenda baleka nga bakaaba mugenda baleka nga baziirana tebalina gye bajja kujja buyambi lwaki gwe ng'omuntu weeragajjalira tubasaba mubeere bambi nga mwetereeza okubeera n'emirembe yenze Shila Adita Embagala.